Sentongo bamukuba obo kutambi bupange Sentongo bamukuba esembabule naddukayo nanonya omulimu negumula ne bamuobwala kakati akola strategy nti esembabule yavaayo ajje Masaka kati ba mafia bamuwamba Sentongo tasaana kalulu why to Sentongo is a sell out to the mafias you can abantu sibayinza kubeera nti bonna basiru ne bagamba nti gwe ko mukina nije kyafudde walambye obufuzi Sentongo you sell out Sentongo you failure Sentongo you shouldn't go to parliament Emmanuel ino byona agamba ati buno butabi ofuluma bwa kiya ngoli buliwa ogenda ku mikute jenje abe Masaka abwaji abwa covid no abalaja nanti bere bali the matter is simple nkugambi nze wange nagula kit yange testing nina ba doctor abana bange jangu ne kivera kyo nkukubireyo nembwanzite kubanga in Europe nti kakati mbakuli ekyo kuntwana mbirala me what I think instead of fighting with the public na chi we should admit one thing. Let us now have a new strategy on COVID from prevention to treatment. Simple matter. Ngachiwedde. Tuveka kati yesiyo netegedde. Nti akauka tukaina. Wekali. Tuina lunana. Amawanga amalaga ina America ina mugenda nibabatisa. America ina milioni. America ina abantu milioni 5. Webane milioni emukinene nnyo. Kati ffe okubana olunano balukumire bwezi banku 2 tawaje kitukosa kakati tutegedde omunyego ngeza bache bakola in Britain babaga nti what is things obera wakawo you are treated at home you don't go to hospital those who go to hospital the ones who develop symptoms kakati we should look what the atmosphere is nabagamba nti mukwateza isolation centers muzikwase dwaliro lye Masaka muzikwase abamisa muzikwasa abalokole abayina ebifu mubakwasa sanyu babies home mubakwasa prison why don't you want this why do you reject my solution nti okay for ministry of health kati ekomi one but we have hired kwate dwaliro da mission basanyu babies home baba nabalala bamanye ebintu omugenti buli mulwadde gwe tukuleetera tujja kuwanga dola 10 nga kyebagaba bo kyebagaba mulise bwoti you will see people improving. Eranda singandi aba bamisani twalisabye president tuweka abamu fe tubalabirire nabano bebalabirire Sentongo bawagira kubayagala nnyo bwe mupi temwa Sentongo tasana kalulu Sentongo is not a leader you investigate don't come no if I'm Sentongo and there is a problem I leave myself an escape route. Let us investigate. Jona mutuye kwe kuvanga bantu bamuwamba Sentongo yibamuwamba mafia bwekola yamubesemba bule mbeko bwana tesekati emusubiza kino tugenda kutwala mpaka kati aniringa bifo obulondo obufudde why is already set out and he is supporting people. Sentongo, what if the president in his investigations finds out an investigation by the president ordered by the president on Monday finds out that what is happening in Masaka is actually correct? Sentongo nadaludawo a leader must leave an escape route. That's why me am not categorical and nkugamba nti meeting inajikutama lowozi. Let those who know them ngabo nabagambe nti mulaba tewali aba boda abakubye motoka za government siba people power meeting inenji bakubira eyalagidde aba boda nti mwavu muyitirivu aba boda kibakole kibagamba nti sibe bakikoze it was a planned thing by somebody era muri chate kinyezi lwaki kikolebwa nakutolo bavu nnyo bewola sente mu banka bakola ki kati bagamba nti president yabakwatidde nabagandi musafiri byonna bimanyi abali mu bintu ebyo abamanyi kubanga nze ndaba tulinga nga twenayo kikyo kitwolekedde tekiriyo abamanyi bonna kati monitor yakubye solent wa people power ningamba abamonitor nagayuziza bwenti nemba kubira akatambi nga bali mu meeting bayiyo kola ebintu ebyo so kipanga these are not border people, these are Museveni's people abayivesinga mu sente ba mafias tubuza aba boda bombu bazijja bazina and the police cannot arrest this man yakwatidde yabikoze monitor mwabadde mu story blaming people power police babakoza police who nemba gamba nti ababikoze be bano bali mu meeting yino muloboza bwakajwa miso yonge ekola nnyo miso ekole kubidde president emukoledde omulimu
era here agenda kuyita family yaffe ne mama wange nani family yaffe ajebaza official kakati tegamba owa midali nkugamba nti problem eri mu kulonda nti Museveni talina amuvuganya kana kadde omulamuzi yandikoze ekimu ku mirundi Museveni olwokuba talina amuvuganya ababaka ba parliament bo baga nti abaleseeyo kuba Museveni yajja n'abasalira ekintu kimwe ekyo bamuna batumukitegedde nti amawanga amalala gonna kyegakoze omukulembeze agenda mu parliament n'agisaba ateekewo emergency powers kati singa president Museveni yakwata n'agenda mu parliament ya Uganda n'agisaba emergency powers kyali badde kitegeeza nti okulonda kuli mu mikono gyani gya parliament naye n'ekyo tebakitegeera parliament ya Uganda can only extend itself for 6 months if there is an emergency. The presidency akatundu ka constitution akakwata kukulonda kwa president kakugamba nti president wa Uganda okulonda kwa president mu Uganda tekuongezebwayo whatever happens. Article 1 bwemba mwagala okuongezayo you bring a referendum. Kati referendum kati bali parliament gabote bakitegeera kyevankugamba nti kino kirala. Scientific elections mu constitution mweri scientific election no anti kati era Museveni wabakubira wali wamu Museveni bwe yamala okutegeera nti ababaka ba parliament bamusaba sente nakabirwa ajja musaba sente Museveni okuyisamu ebintu ebyo bya tuweeyo bamusaba miliyoni 8 kati bali nkaaga bali 15 sente mmeka kati ya Museveni kye yakola yayita mukoddomi we mwebaye bintu bifaanagana ono yate mtafaanana oli ye muzibu oli muzibu nnyo era damage gy'abakoledde balirwawo okugitereza. Kalugire musajja mugezi very humble and intelligent era bagenda ne bagamba Kalugire bamulagidde awabire emirundi nemanya nti bano bamafia baagala ate nkubani Kalugire even if he does he's a lawyer kakati president asset gyayina mu mateeka ye Kalugire is a handler. President watunulira n'amanya problems eza okugenda mu parliament okusaba emergency powers. They will need money, they will be joy, the thing will become political from day one. Museveni agende wa Kalugire all of this mukifo kyokugenda mu parliament Museveni looked at the alternative. Where is the alternative? The alternative is yagenda mu health act muyateka COVID-19 teyagenda mu parliament kusaba emergency powers. Kakati obuzibu bwe bayina bano abatabala abaka ba parliament obuzibu bwe bayina nti kati regulations z'okulonda zonna tuli ku health act. Yes, ziri ku health act. This is where the problem is. Nti atenga bamafia bawamba akakiiko ka Museveni akaba science nti kyaki temuzigula abajja tukuba tubye nti mugende wa Senyonga amujjeko nti mugende wa Pasayiga amujjeko kubanga batya nti nze mmanyi era baga nti nze sosi ya Museveni ya gwalo kakati olutalo mwina okulwanako kukyusa kakiiko ka Museveni akaba science akakiiko kani akalonda nanti bwe bakalonda abamafia bajja ne bakalonda gwali abamanyi njagala mbuli mu Uganda who is a scientist ani sentebe wako nedda ba science ba Museveni ani yali akozeko Panado even duplicate who has a public party nzabu bebogera sibadda namu. This is why nti mumugenda ne bagamba nti abantu ba Uganda balira kisinze abantu ba Uganda balira kisinze lwa nsonga ekibadde kitutambuza n'okutya akawuka n'okutya ki bibadde biva mu Europe. Abasajja mu Europe ba mirundi be batula wansi ne bakola package eyokulwanyisa ki COVID-19 kweri kamulina White House kayingiddemu mulangira kokundi kamulina kakati ebyo bazungu be babikola kati olwokuba abazungu be baba ne problem efuuka yaffe nti America erwana ne Saddam Hussein bano ba Saddam bana America ebiti bye mutamanyi Premier League twaguze
twakuze gundi wakuze gundi gwanga tulina ne mukene tusobola mugula ogula okyo omuzanyo kakati olwokuba nti abazungu balina amagezi agakuleetera batukwata obwongo ne babunzika kakati we had an effective campaign because even Museveni's so-called scientists who have never invented a needle abekatoba jo kandi basinga abasajja bantu bali kyebali bakoze teri yo bandagaye kintu owe makerichi yali yakoze professor sajja baseme bitabo bya kuki ba professor ba yatebati abajuwa kali ne bajuwa kali babasinga agwenda gayo professor ali ku kachiko kuno nga yazula yo tablet jaddo kola fake tablet yasokola banga gama ti baseme tebya kati ruda kati nze nkugamba nti eri mu Europe je tubadde tujja bombardment the situation has changed boba tegedde we shall live with the COVID-19 permanently until a vaccine kakati boba ku sanitation na social distancing kakati campaign je tubadde tujijja ebadde tambuza munna Uganda okujja konga ba scientists ba Museveni nabo badaptinga kiri eri okitegedde kyegambi nti bwe kibanga gwe oli atulaba ali ku TV eno ngetobozi lyange lyawulira liva ku TV eno kati TV bwesirika neritandaba mukulu mirundi okutya kuno gatugenda mu scientific elections abantu abali ku ludda olwabula government gola batuuka okubanga bakujja ku mpewo olwo banaabeera batya abali ku olwabula government tubanga gye tugenda ekyo si ye issue mu biseera by'okulonda they will be given the moment you become a candidate bananyini mikutu ne balimo kutya egyobwannanyini tekiriyo this is a time when to make money era mu mutamanyi tusubire nanyini TV ajja kugamba nzo kujja ku TV yange prime time neno bukadde butano nakulaba koddi this is when you should get money obukokulizo buyinza okuteekebwa ku ensonga bali abasajja ba mafia bagenda ne babalwanyisa entalo one what alternative do you give kubanga nze nange nzikiriza nti nanga aba government balina bye bakola bye nga bakikola naye nga kifu let us ask by the time Tanzania carried out rallies the situation was worse. You tell us how many people were infected during the rallies in Tanzania. How many people were infected by COVID-19 when Malawians were allowed to attend the political rallies? What happened to Burundi? Era kyokola bulwalero ndabye mawulinga gagamba nti president we Burundi omupya agenti COVID-19 enemy number 1 wano mu Uganda bakiri engala zakirese. So kakati the argument is, can we hold elections using sanitation and this social distancing? In my opinion, yes, but okulonda kunyina kumala nnaku nnya. You must be a patient person. Gatulonda. Yes, ati kakati line yesu de mita nya ekomawa. Ebampam. Ekitegereza bwo watambula ko munyonyi. Munyonyi basoka ne basoma. Nekulu ngani akatereka akarura kwa. Ati ye problem yamu. This is my problem. Nti Malawi bantu balamu. Bakalulu wano mu Uganda kasitamu na direbyo. In fact me am worried and I'm going to write. Nti tusobola okuva mu COVID-19 elections nga tufunyeyo Museveni mulala agenza okulwana. Eggwanga ligenda kubeera kawetiki tuyinza okuplanning eggwanga. You see, history repeats itself. Museveni used the elections of 1980 where he was not the first, the second and they are performing bulungi, but he judged the mood n'agenda mu nseko. Where you have this history of a rigid election that plunged the country into chaos, temujizanyirako. Tuyina okutuula wansi. You people, if we do distancing and social distancing, sanitation and social distancing, how long are we going to wait in the voting lines? Ekyo mukiteeseeko. President Museveni mukifo ky'okutwala bano abaka ba parliament, let him call the stakeholders, religious leaders and what abagenda okuwagira bali. Bishop Kago yagambe batukongere anti no tekongerwayo ate constitution banaluma nume. This is what these people don't know.
Bishop Baptist Kagwa njagala okumubuuza lwaki mu enclave tebakyalwayo nga balonda kalidinali balwayo omwezi mulamba abantu ne balumba enclave ne bagikuba ne bakuba ne bakalinali ne bakuba emigo ne bamenya amagulu. How long the Catholic Church be without bo benyini bo abo bagonde bakagwa akite atubulire nekiwandika dabo bali jezeriye nemba kuba nemba teka wali nemba kandi ebyabwe tebabyogera kuba loza nga bali perfect omulabirise bukingi tebamutuza kumpiso nga balwandiro bwa bishop Cyprian bamuze tebammigu nga baloza ati yagenda okubeera saba nabirisi tebampe emigu owaba katuli kyerimana tebampe emige kabale bera manja kwa lutali ngabateka ko muzungu nga ono munyarwanda. They have problems, they have skeletons, they are cupboards, but very few people have the courage to tell them in their faces, it's me. Gwamanyo gajja mukulu Mirundi. Anti the kasach ba knowledge bali kutuza ne gandula yolikanga yokunsabira. Banati saba. Banati ne no kukitibwa. No, mbawa. I respect them. Nemwe kamba buli. Archbishop Rwanga yakugambi natunde ettaka lyange. Baloya bagala kunfera. Ensonga ziyingire mu Museveni. Nedda. Tiwagenda wa Museveni nakuwa baloya. If you were cheated, go to court. Ugamba omulamuzi nti baloya bagala kunziba. Naye kiyingizaamu Museveni nti yamusasulire baloya sente yagende nazo. Nti papa akomawo atya. Nabaga papa tayinza kudda. Papa tasobola kudda. Nembaga nti ekyo ekizimbe kya House tekibanga kwe kyabwe. Linnya bunya. Si kyabwe. Linnya bunya izi nomino. Kidinya badanyi ndicho bamanyiddwa. Era bali bateze president na mugongo ndi centers basasulire. Naye nabawite ekikubo. Kakati mmwe Kafeero. Ndi family ya Kafeero tiye. Egende wa Museveni. Mbwera aba wesend. How? Bano bagala kuzikula yo Kafeero batunde ettaka. Era tebakakikola gumoyo omusajja naganga yazikula ne mwenyi natundewo. Kubanga abantu bwe bafa nakugamba bano tikasiri kwanga aseze umuzika mu nsiko. Lwaki? Nagala abana baba toba bazimbira ennyumba. Which is the president directed. Nimbaga ndi mukabe yasala ba muzika wano wamanga. Lwaki? Ye yali amanyi nti omwana we ne bwana atunda ebintu nabimalawo. Era otajja kutundawo. Omwana yakuzawa bamanerenda. Namukula. Kakati abantu bano muwanga Paulo muwanga yali agala kumuzika Nyondo. Awo empiji. Yatagala muzika wo ngatagala kudda ku kijali yatabukadda nabo. Kakati muganda bwe nawalaze mpaka omanyi ndi mulumberwa muwanga. Omuti gw'ekirala gwa bamuganda bwe nafiirawo ne bamujjayo ekiro. Zimu munyevu. Bamujjayo ekiro ne bamuzika ewalala. Naye kikwewunyisa mutumani wa muwanga no yajjayo engalabi. Mutali wa muwanga. You are provoking the people. Mutamani wa ainaba mulese gojja gweto kiso kitawo abali kulonze kitawo yabatta. La irola kan envelope. Family yo baji chawo bamu family mbi. Gwetula kyo badde ka mafia kujja yo ti ovuganya miri ya chambadde. Oyine kyogedde. Ba mafia olaba amiri ya twala kwa liyo misinde na katwala ba nibakazayo mu education. Nti gwe gwatakube. Gwe nti erinya muwanga lyogerwa mu wakotomo erinya muwanga omuli obuwanga omuli nsimba omuli luddawa bononya kufa mukulu Mirundi none kiwegedde ku nsonga z'ebyokulonda tusibire abantu bano bayinza okwegatta Mugisha Muntu Bob Wine Besigye okusugukira president Museveni ngabegatta batya Mugisha Muntu yanyiga neti yanyiga nga Besigye Mugisha Muntu tufaanagana tulemaganiddwa kubwa mekamanda atembera teminisa wa state bankubi group yemu yenkubye kubanga mu kimutamanyi. I cannot allow my enemies to celebrate victory over me. Nti what did they want? Nti ono omwana omujozono najjako ne program zange nakola jembwa nalinja mu bamutti yakakitegeera kati ti omwana oyo nalinja mutta mbatajje mu new vision nga munkubye konti ndi mulalo nalinja bakusajjako ne kulubya mbattirewo. So monsi bwe batusoma ebyobufuzi batuga never fall a disparate army mubuuza abasirikale kye bakola bwe baba nalumba ekibuga Kampala oluguudo lw'ejjinja baleka luggule bwobanga ne bwoba ogoba mukozi ne bwoba odiringana mukazi wo olowoozangamu nti ndeesa omukazi ono nendagira ono ave ku kitanda nensuzaako ono
What if it was my daughter who is being done this? It's also a human being kyava kufumita ekiso mu bubenje mumaka tebasoma psychology. Omukazi yenna can tolerate you as long as gamanyi abazadde balioje. You see people demonstrating. Ngaye di master tuna. So when I put it, I got 10 things I see 8. Nti omuna dira coronavirus ni mufula komaso. Birino mubadde muzanyamu entebe ni mutwala abantu. Woteri lazibadde zamu. But when it comes, omuntu omujjewuwe nti malaya ero pinzere twaka driver eyabalemo kwata kati bakabera mu bitabo. Ono twaka driver mu Uganda. No, ono mu Uganda. Kati tumukobere simu agenzi myezi ino yakabera n'abantu bameka kati 10 luwera 10 minus $9 omanyi gwalaba betusalaba oba mukumukebera bamuteekamu tracking device bagera bamulondola tebalina kyebaba anti nkubuulire ffe tukimanyi bw'oba olina esuuti nyingi like me sente bezikubula oddayo n'okebera mu suuti waliyo gitwala mu wodropu ng'omala gikebera omuntu yenna kassa mukazi abula emmere addayo mu biwata kati bano ababbi tebayinza kukkiriza amayumba gamafuluminga nedda pulezidenti yanonde nga tubuuza naye n'ennyumba n'ekyapa olaba ababbye sente zenzi tuli mu nsonga y'okulifutinga nyankolaako kukikoleramu NRM but forging a political party tikiriiwo one Besigye Mugisha Muntu negundi Bobi Wine tebasobola kwegatta ne Mao. They represent different interests. Bobi Wine doesn't want to be president. He cannot. He knows it. Bobi Wine doesn't. Bobi Wine where he is going to fare well bubaka bwa parliament. Wa president abufe. Wa president asobola. Niyo abaka parliament yajja bafuna and that's where NRM panics. Olabaka parliament bashagena maso kuba bamusimba ku mugongo bamutembeta. Ngambye nti Bobi Wine chovola bantu bali banoonya nti Bobi Wine yekatte ku DP. Bobi Wine tasobola kusikira DP kubanga DP na yaba fere mwebali na yeje sustained by mafias. Oyinza kusanga ne Mao agudde nga tekyalina kakolayo nakamu. Mao byabadde akolayo sente zibadde z'aba mafia to legitimize you. Museveni sente z'aba mafia azikubi. What made DP to have a vaccine? Mao inagenda wa Museveni sikusinza bano Museveni yabakubye omukoye kukumi bwate omukoye abadde ajogenyi nakono katabane kakajiji kate kajoganyi no kana new vision akakuba abantu ka bombo bonna basitis oyo mwana okyabala bamawulire nga jeyo omuntu yayambye omulema wamulabi avaayo ati abantu okulaba na bayiga na bati byagitwale na yekukunye asula na mulubire banda kuli bya noyo mwana bakyalabika aba basatu bakubiddwa nnyo be babadde koyo bufere mu Uganda ebadde tambulira kwabo basatu Museveni ababina abamala uyu mwana kulisi saliko hata musati kulisi toliko gweto kyawolebwa sente tumwebaze tuli kulisi kuna abakulabirawo kyobola nti banoonya relevance Nakalima natuka emisinde nti yakutte y'abantu first of all Nakalima okankubuli tuyina kyetuyita unexpected leaders but Nakalima is panic nokono konna community vision nakone kamulagayo. How can you say nti Museveni bamufera mu kyapa kwe kutya kwanza era nakulaba agamba nti abasajja bana ababiri okuli Jine Suna ne Pitani babba batyo mu kulembeze w'eggwanga bwe bakwatite ku president olwakulaba omuntu ali mu kyalo ekyotera agenda ali ludda wa. You know that I'm now a more comfortable man. How? Because he used to say that I talk under the influence of beer. I don't drink. Ekitegeza ekyo mwakijjawo. Kakati today abalabe ba Museveni bakuga nti omusajja akaddiye. Nakalima joyo n'omutwe gwe kuba ayagala relevance nti alina kyakolawo. Nakalima aleeta omuntu aka nti Museveni bali aba radio mu byalo bayinterpreting nti Museveni wamma akaddiye bamubye n'ebyapa bye bamufera.
Nakalema alina omutwe. Ministry ya Landis Chijirekawo. She's irrelevant now. She wants to draw attention. Nakalema is finished. Nakalema baba doctoring reports ba mafia boogera bagamba president. Nti tubadde tukuleta reports entuufu Nakalema nina Luis basi doctoring. They are in big trouble. Kali Nakalema akomya wa leta relevance. No, let me tell you. Wali okuza ku ttaka. Ojobuze pastor. Bwoba wali obuze ku ttaka ekisooka mala genda mu land office nokebera nenkebera ekyapa kino kibadde kitambula kitya ekyapa kino kiriko caveat nti wali walinamu interest 2 kakati gwoga nti president omulamba yeye agenda mu 7 n'alamuza ettaka and where do you find this land president baliraanwabe bakolagana n'abali mu state house ne basala sengenge z'entezi ne ziri ebintu by'abantu bwe ziri ebintu by'abantu bafunamu emirundi ebiri baga nti Museveni tezaalidde ebintu by'abantu ne tubakompensating olwo miliyoni 2 ono luyisa ne biyitana oba anybody agabasente olwo bakompa be basaze sengenge be bakifunyemu mukolo mironi ekintu kino tukirabanga ekiri light naye anti kyenkubuulira mu big picture anti wulira Museveni si yabula ettaka beyatumye and it has exposed them kambabuli omuntu yenna yali agenze ku Okero House bwoba yise ku baserikale bwe babeera waliwo akayumba akali akali muliko nannyiniko beekobaana n'omuntu omu yali mukulu nnyo mu State House n'akabaga nti kabaguziza ne bakola endagaano nti akayumba kano katunze naye balance gwe asigaddeyo wayita emyezi 6 nga temumumpadde zino ziba poteya okimanyi nti zaafuuka poteya naye abo anti kati tugenda okubakwata okitegedde transaction bwe yakolebwa this house near the quarter guard there's a small Mwamba house is now used it is accommodating legal department. That house was sold to State House before Nachobe came. At that time there was an influential man in the State House who connived with somebody to claim ownership. The man said, yes, okay, it's yours, let us agree, let's pay you. We want this house to be inside State House first. They agreed, but under the agreement he stated that if the balance is not paid to me in 6 months, government will lose the earlier payment they gave me. And it happened because this man alinokwatibwa wali abaddeko ne mu parliament bamunonye akavubuka ako akanonye bakupika up kale kepanka nnyo kati transaction gye eri mu State House. There is another man, a businessman, yaguza State House ennyumba ye. President n'alwana nnyo n'alwana kino bagimusasula kakati ekyapa kye babadde mu finance nga gye kiri ate bagala kitwala era addemu ono womufa nedda mu muyole n'oyo womufinance mu muyole kati kubenna kalema kye yaleese ngendo kubenna kalema nti buddize nkimunyise ekyo mirundi emeka ebiri ekyapa kya State House Entebbe tekimanyiddwa gye kiri ekya State House ekyapa kya Nambole tekimanyiddwa gye kiri naye zakirina mu manyi n'akiremera muwenda ku nnya bwe tuba tukkiriza nti wemwogere webamubira omutayi bane bamugjamu empale nga mwogera ayogere nti tekiriyo. Omusajja Gaddafi yagula bugolobi kofi omubaka wa Libya n'abaga nti abange era tulina omukulu w'omu mu gavumenti muno eyali ayagala ennyo Gaddafi bamuggyeko tulina omunene nnyo yatalumira oggwanga yobuli wamu kufukula kujjawo ali mulamula kubanga oyo tayagala ggwanga. When I analyze him, he doesn't work in this country. Ekintu kino kiraga kifaananyi kye kinene president. Anti Nakalema ati nkugambye tulina kye tuyita unexpected results. Nti you can quarrel with your wife n'omukulu olinaga oyagala oba kale nabbye sente zo naye gwabbye egaali azimaze ku kyalo kakati abataleetedde bbaawo obuzibu kakati Nakalema yo president Nakalema yamuwunyisa dda. Nakalema is irrelevant.
kati Nakalema using bakimanye ekiduduma kati kano kanne akali mu mawulire bwe bateesezza. What story makes you relevant? No, ate Nakalema bayonoonye bwonoonyi. Nti people saying your president is all to the extent that bano mubba ebyapa naye nga kano akapazi ako kabadde kanoonya relevance. Nakalema ebikolobero byokoze president yakutegeera. Nakalema president yakutegeera wumulako namukuba teepu yakuba Nakalema teepu nga aliwo amulagira ebyokukola. Interdict people tekewo abafu oyo yekukumye ekintu kyawawadde nnyo matu ate bwayagala mwongera nyinza omwongera neyekwekera ddala ku faamu ye kubanga obutambi mbulina nyinza omukubira ddala nakakkanira ddala nemukubira ddala ku ttaka kuba tebayinza kutta kati battayo omuntu nebakwata mayiti nebagiteeka mu jeneza neyingira ekibuga nolyokola bente eziyimiridde kugula okumu ku faamu tebasobola batubagambwe etamala emirundi tukyagenda maaso n'okubaga ebirowoozo obitegedde ebintu bisatu. Let me simplify for you. On elections I've told you they have no alternative. They are between a rock and a hard place. Why? We have reached at this level where it's only because this chairman of electoral commission is panicking. He's panicking because he's not used to the fire. A judge gives orders. This time he's panicking. He's not used to this situation. He's Rwakojo panicking. Can Rwakojo panic? No. Era ekyo kimukole ekibi nti bonna tebaligenze gumu. Kakati wali baddewo eshock absorber amanye ebyokulonda netumuyinza kuleeta mukazi ono kubanga ali awo ayagala okukola nze ndikwereketa commission kakati mukitegeero oyo mukazi useless chairman tamanyidde fire nenkugamba because the chairman is panicking is going to make mistakes. How? Electoral commission chairperson cannot call people to advise him on how to organize the elections. He has a lawyer. What's your role? The moment you deviate from your role is what? Your role is that you have given a set of regulations. Or democracy akola. Anti kati ono omusajja agenda kunoona Museveni yali mugobyenga bukyali. Omusajja ono agenda tunoonera eggwanga. This man who is panicking, the chairman of the electoral commission, is going to create chaos for this country. Okuita ba stakeholders abali yokulonda kireta kai. Bachi, your role. Bakugambye konti faza pastor yayita n'ababuulirira. Bring your wife for official bond. Family yamuye babuulirira. The role of the electoral commission is to wait at nomination day and bring people. Organizing elections means not to put up your own ideas. There should be a set. In fact, omusajja ajja kuvaamu olutalo oyo. Oyo musajja agenda kuvaamu olutalo. That man is going to create a war. Ati kubuulira nedda. You got ekyakutwalayo sente wali ozaagala kakati goolaatiribira amannyo tasenyako goolaatiribira muve kuffe nagambye abaana bange nekabonebakazi bange ani alonda Simon ayinza okufa ani alonda Simon kubanga Brian White life emujje ku extreme we bamulagiranga ku TV nga akaba sente nemutwala bw'omanyi okubeera wiiki namba ngono mwala ayogera birala ono ngate bapange kitata bamugirayo piste ya silver naga nti enseera kawa nga kasajja kano kasibisa kitata ku bwerere katusabire kitata aveyo neko kajja kuyita mu ttaka kokajja kuyita mu ttaka esito ezaji kakasa kitata bamusibira bwerere kasajja kano kayagala kubba boda neko kajja kuyita mu ttaka. People are going to pay back within a very short time. Ono musajja kati at creating that trouble because you don't see it. Oyo musajja yali wandikidde Attorney General a separate letter. Police, we have a problem. If we use the Health Act, the impact on the election is going to be this. One, bumukozesa act social distancing. It means if you have been having a line of 100 people, mujipime muchisawo munabera mbameka 100 meters times 4 ekitegeeza
ekisaawe kigenda kubeeramu abantu 25 ekya mita 10 okitegedde kakati ekisaawe ekya mita 10 kirimu abantu 25 mukolemu wano mu bukiika kya mmeka to have 4 meters the guiding factor is 4 meters. How does it affect it? Bwemunaaba muyina ennyiriri 4 mu kisaawe ky'omupiira, ennyiriri 4 nga buli nnyiriri zirimu abantu 25 muyina okuteekawo polling boxes 4 muyina okuteekawo kakati kambabuulire era oyo musajja talina kyamanyi mukimanyi tuli tubadde nti etteeka likugamba kuteeka mu kigalo okimanyi nti kakati buli kakebe konateekamu ekigalo nga bakajjawo bakakasuka kubanga otaddemu covid-19 n'okuteekako kimaaka nti nekimaaka tekikola maaka ojja nakikyo maaka bali kakati bano abasajja bagenda okubba sente bagenda kugamba nti bokisi ya biki twetaaga bokisi mitwalo na mitwalo niki yakoze dda sente tetusobola kwongerayo kaluuka emyaka 2 nalaba wano nga baga nti ekisanja ejogundi bidandi nga yeeyita mugezi nnyo n'aleeta ekintu nti bakiyita third way nembaga nti abo naba bidandi balina ideas ezivuga nebeerabidde ekintu kimu. The moment we have a constitution we look at the constitution ennyonyi bana bavuga emmeeri bakeberera kuki campus kakati batuwadda tewali transition mu Uganda mbu waliwo transition nolaba kibishop munama mu transition bwe bakyusizza bishop archbishop bwe yavudde kontaka ne kuddako omulala was there transition. You cannot have a transition. We have never had a transition. No, a transition, what you call a transition is, this is the time between the president swearing in and taking over. Ira mubadde mujifuna ti president mulondachi alayira mu mmeka. This is the transition. Never Museveni ave kututeeka omutwe mufu kakati kigamba nti emitwe mifu tebakimanyi. You cannot extend. Extending mwali badde mwakikola dda mu parliament to bring a take mu parliament for referendum. Kakati issue yokwongerayo teriiwo. What we have to do nti does the parliament have regulations to harmonize amateeka k'ebyokulonda with the Health Act? Abagezi kye balikoze. Ono Electoral Commission ina ministry mwava eya justice naye abuuka gundi oyo omusajja ajja tuleeta obuzibu n'oyo omukazi bamuleta omukazi bwabuubuuka bwaddeni oyo omukazi simanyi bwe nabisunsa naye opposite her nimbaga nti abo ababiri b'amaki ababiri tebasobola byakulonda. These are two amateurs. Yes, anti nkubuulira nti kasita ku Electoral Commission referee atandika okwogera n'amatiimu ng'omupiira tegunnaba. Your role is not. It wouldn't be the role of the Electoral Commission to meet these people for what? The role of the Electoral Commission would be to send regulations to whoever comes a nominated MP. Gwe balonze gwe nkwasa regulations. Waliwo omwana gwe batawadde ekifo gwe bawali requirement n'essomero. Can you give the requirements of the school to somebody who has not been admitted? The Electoral Commission will begin how? The moment I nominate you, first of all, I issue the qualifications, what you need to do to be nominated. So get an account. Then, Nimuja, whoever has been nominated, Nimua rules. Electoral Bakugam, a simple Muara Wakutesa Gubin Kungan, as Kuba Mugesi. Why? Is he nominated now? No. Mokumirundi. Katugena myaka 35 gyobukulembeze mudamu gwanga Uganda. Ani alimeza President Museveni for years. Kyesomere. Kaka no who keeps Museveni in power. Kisome. Kada katabo kadde mu Mukumirundi. Akatabo kano Mukumirundi akawandiika mu Gwokuna 2017 ngenda kusomwezi abiri mu Lumo. Yakakola sawa zaali yakamaliza sawa 11 mu dakiika 33 ezakawongeze. Nkagamba kati agamba who keeps Museveni in power? Kibuuzo. After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Kaguta Museveni. My observations are based on 3 factors.
all African countries bakiwandika ngangiri all African countries where the incumbent have been defeated, there are 3 other remarkable factors. 1, the opposition is fragmented in many African countries. Political parties rotate around ethnicity, which render efforts to forge unity against the incumbent impossible. Kulimirundi menya akatabo kwa mbufunzi obudde bututwala nti nagambi nabagamba nti bano obujinga bwe bayina ababaka ba parliament aba opposition one tulina factors 3 ekisooka tukita urge to change. Besigye ali bulungi mukazi wa yino mulimu Besigye akoze obugagga buyitirivu nnyo Besigye alina equatorial yo Besigye alina ki which means Besigye talabawo kiri better embere gyali mu mala kwa makampuni yakakola tear gas bwe galaba teka kyatunda nnyo najja nayita mu kibuga naliya ku percentage ye nadduka nageza naddewo. That you cannot have the urge of change unless you are in trouble. A person in bondage will deliver himself from bondage. Ekyo kimu nti Museveni yajja n'akola situation mu Uganda etabangayo. Museveni yazimba situation nga kubuli level ya administration kuliko muumbo gw'emmere. When we hear Sentongo fighting, if he is fighting for Museveni, Sentongo is a captive of the mafia gang. Yetalaba yochi vicho no. Talaba mukubona abona kwa abantu COVID-19 masaka talaba yoko antuko no. Yeye yingira na yingira kwa bamukuba ne bamubonereza. Natula kukutaka kati afukamira minno you cannot. Sisobola. Kati Sentongo yeye awedde bamulabanga zina twist sente bazibye abalwanirira abantu bonna abali mu gundi abatalina kebalya yeye avayo na jayo omutwe buli wamu akalutogenda kafuna bakubi ate bana mubanga abaduka kati bamwongera bamujese mbabuli kati bamulesa abafukamiridde kati bagenda mukubira ddala gwe kutaka nja musanga mukubo mukwate mu ngalo obuzeko nti nakubulira nti bano bakuba ate kata kyakyuka yaba yingidde kati bamulimba mbwejja mu parliament ojja kubeera na minister Sentongo bwolinya mu parliament kati ndekugamba nti ekyokubiri bano abasajja kye balina nti mafia yefuga no opposition kati balina we bakukomya omusajja akoze discussion mu aba bakonvas bwegende kigambo ekyo abalokole ba Museveni yagambye Baby Wine is a very dangerous candidate. Why? Do you know situation is scenario where you have 2 lions? You have another lion which is depending on your meat. Whenever it lowers, you throw in akagabi kamuno jiwane area. Oye Besigye bamuyita. Besigye bw'atakatabuka. Nibo muwaji tukutia na asirika. This has been Besigye. Besigye does not attack the mafia. Besigye attacks on Museveni. Kande bakugamba nti Bobi Wine is like a young lion. For it, it has not been used to us, to our feeding. No. This young lion wants to go to the national park to hunt for itself. And to get to Jimanyizinyo, Bobaya go take a situation basically Jibumtadem. Umanyama gave system, and Kobe system. Nenkobezo Kaluma, go to the national park at Zifa. Zamanyiro kanyugirwa amemvu kati Besigye yamanyira bamukanyugira bwe batine bamukanyugira batyani batya Bobi Wine the city of Bobi Wine is water and gold fish and water. Bobi Wine get a substantive minister of youth with an elaborate future. Museveni akola apologize usual ti abantu bange mwabavuka abantu benawe ebintu byange baziba kati let us move ahead. So bano bavuganya bavuganya Museveni kazanyo ba mafia babateeka Museveni lwaki abantu abali babaddeko ne president Museveni bagala okumuvuganya ennyo bano babateeka ko relevance nosanga balamunga ye bamukozesa nti bana bamutuma muzeyi tukube Bobi Wine tumumaleka abantu bafuke relevant ne bakozesa abo babalamu. Can you then use me osobola kunyayambisa nga manyi nawe kyoyagala nti muzeyi fetu jayaba gwenda kolema kati gwawunya ne bona okolera Museveni ki yakwatuka da ku conclusion gwomu ku batwabo causes
yena kalima yawunya ne bwana akolaki antikonja kandi negamba nti ekyokusatu obudde bwammwe bwonna mubumaze mulwanyisa Museveni. This is wrong. Ati yakulembere kwa kakati kutamu limiti tetuzijjaawo musajja agende ne bazijjawo kakati emyaka 75 kwe tusibidde Besigye n'agamba nti kigwa leero kati kyagwa oyinza kulimba nedda kati Besigye musajja gwe kyagwa kati otulimbe ki kati abalonzi ogenda balimba ki kigwa leero mwabe Masaka mujja kumulabanga ntuka nga Besigye yaddukira mu gomesi bamutwala otwala muyiribya and Besigye byabadde akola byonna bimalamu. How many people bebasobola okusibira mu nyumba zaabwe ne bafuluma? Besigye bamutwala mu kooti talwayo. Besigye bakola ekitalwayo business ze zikola bakubako n'abali bagenda okubba petrol station kakati nga bo bamuzimba bamafia bazimba Besigye timumulage nti ye w'amaanyi nnyo nedda ate ffe ne tutegeera nti wammwe Besigye wa bamafia temutukolerako mulala. Tusibe Dr. Kanokiza Besigye okujja ku ballot paper yajja kujja naye mukube wajjo agenda kufuna ate butono nnyo basente talina. Tusibire mukulu mawo okujja ku paper mawo ajja kujja ku paper era afuneyo omutwalo gwe gumu n'ekitundu bw'afuna emitwalo 10 mu wakakadde tusibe ne mawo wagumu kitundu 2. Lwaki bakola dialogue ne batuula ate batya bali kankubuuze ojobuuze pastor waliwo mu banaddiini balina intelligence council. Do you think basobola kumukola ogwo ogenda mu hoteri efumba embizi kubako baseka mu baki? Yes, kuliko mu baki ekitegeeza when it come they can only unite abazungu babawe sente n'okulagawo semblance. Kati fa bakadde kituga nti ekyo tukikusabanga tuyita mwana wa Yesu Kristo ate abasiramu baga nti Katonda tumuzaaza Katonda tazaala kati basoma salaki. This is just a convenience but if the Catholic Church meets the Anglican Church bayinza okuba na ideological difference nti mutubuulire ffe tuwasa mwe temuwasa ani yabagaana okuwasa kiri mu Bayibuli. Paulo Mutuukirivu yagamba nti okujjako abagumu nga nze temwali wasiza okujjako abagumu nga nze oba yali batule tekola nga yali alimba nga teyali mugumu bugumu. Ekitegeeza okuwasa si fundamental issue. Kakati abakatoliki bwe batula ne bakusiya n'abangilikani they can easily forge a unity. Kuba bibaawula biki era nze nasomera mu ssomero y'abakristaayo nga tuga nti n'ekkanisa entukuvu enkatulika nga bwe tusoma essaala eyo ekkanisa kati bakikyusa nti entukuvu eya Uganda naye twasomanga nti ekkanisa entukuvu enkatulika. Kakati if you want to unite Christians it can be easy. If you want to unite Muslim factions bano batabuliki bahamadiya baki is their question is nti bano abasuni bakiriza mu Nabi Muhammad abashia bakiriza mu Ali kati awo nayo tejja kulabawo. Kati Bobi Wine ye kumubwa president mu GM Bobi Wine mubwa president asobola he knows it. Tubatuga nti no yewasele abantu batayise n'okumegatako kuba bibiina DP NRM FDC. Bobi Wine is a troublemaker when it comes to MPs kuba kati Bobi Wine bw'omugjawo eri slogan people power slogan. But what the problem Bobi Wine has nti abantu abanayitira mu people power is not a registered party. They are going to be independent. Sinde. Yes. Ye jokubanga yabamanyi. Independence bayinza n'obako bamuki bwabateeka kunti ba people power baba kuba mu parliament. Kubanga people power is a slogan. It's not a registered party. Bobi Wine will cause us trouble kuba councillors kuba MPs. Ngabo kyali ebujire jinja ruwa. Yes, aje kitu kolako. That one if President Museveni does not create a fully-fledged ministry of youth, apologize mutani wakajija jire dana mbintu bikwata kujenda. So bobo dene bobo ile omugamba nti acha president kiveko the chamber. Tichiche echo. Let me tell you. Kati nze nkugamba nti omuntu yenna eyantwala mu state house yali tamanyi vetting. Sikola mu lubiri. Era abantu nga ffe tubeerayo. Negozo okukola mu lubiri. Nasi nkubulira. Nti Kenya nayagala nnyo omusajja nga bamuyita Joseph Martin Shikuku. Shikuku namwagala mu senior sirine ngende butere muko ewaabo. Lwaki wamwagala nnyo? Shikuku yali musajja namwagala nnyo. Shikuku baawera akabaliro ka Kanu kalaba yali Segwanga. Kakati n'abagamba abantu bonna nga ku Kinyata tebasobola kwogera ku Kanu. Uyu musajja nakwata Segwanga mulale akabonero ka Kanu nagisalako obulako. Nagamba Kanu jijeewo.
bamuyolo oluyo bayola Shikuku kamiti kati batuuka mu kooti bamugaa nti ababuuza Sseggwanga gye nasazeko kabonero kamu ekitegeeza tekaliiko kati ng'omuntu wanayokya baasi esimbu ayokeza yammwe okujja kwange eri a particular bus which was made in such a way nti eno nga bwolaba gundi ngaali bw'omutta bakusiba is a symbol, is a tool of authority ngaali bw'okwata ku gundi coat of arms ku motoka ya president bakusiba. These are tool of a flag bakusiba. But a bus is it registered what type of bus bali ekoledde yaabwe nga yanjawulo nnyo naye omuntu ayokeza bus oliro muvunaana nti ayokeza kabonero kayinaale Shikuku Kenyatta natta Jeje Kariuki yali musajja mu kukuyunga naye w'amaanyi nnyo muvubuka muto n'akyankalanya Kenyatta nga Kenyatta waagabye emitwalo 5 Jeje agabawo miliyoni 2 nga tebamanyi ssente zaazijja kakati ne bateka bomu e Mombasa mu bus ne bamukwata nti yateka bomu Kenyatta n'amutta n'alagera bamutta bubi maaso bagajimbi Kenyatta n'amukuba empi n'akola kozi alina essaawa erikodinga buli kimu ekigenda maaso kati bwe bamutta bamusuula eyo gundi Ngongo Hills gye basuula abanene baayo mukazi we n'ababulira nti kasita essaawa ebeerako mu gitereke Kenyatta n'alonda akakiiko tamanyi Kenyatta alonda akakiiko kaliko Shikuku omukazi yamubuulidde dda kakati Shikuku kyakola Kenyatta okimanyi Kenyatta ataddewo Shikuku ku kakiiko alaga abantu talina kyamanyi olaba Kenyatta alonda Shikuku bannange nga nze Dr. Diana bw'anaalowooza nti antaddeko mbona waliwo yabadde agenza omubba n'amugaa nti mirundi yantumye Diana twaliba mukwano nnyo mu State House ekyatwawula akimanyi ti nze bajja kunzitira wano kasita obba ssente za gavumenti oba ddagala oba ki oyacenja nyamumanyi n'akatweke fe bajja okutta wano nja kuba acenji mufulumi namugwanya kyayogera kabadde eremera mu luggi acenji nja muzinga mu bwintu bwalinde audit ya president acenji nja mukiikamu nga kabadde president abaleka nti balina political gundi ewaabwe tibwagobanga oyo acenji olwaleero ewaabwe ajja kugwa n'abaleka bamukube ewaabwe bamukube tujja kugenda ewaabwe bamukube tajja kudda kakani kugaa nti Shikuku ye kye yakola yagamba Kenyatta nti akakiiko kakwetaaga okusisinkana Kenyatta tamanyi nti balina ki essaawa ku mukono recordinga Kenyatta ayisa abamawulire yenaateeka enziro Shikuku n'ateekako essaawa neryoka eyogera buli kimu mu maaso ga Kenyatta gaganatanakentuula era n'akonkuludinga nti the person who killed Jeje Odongo is before us. Jeje Kariuki yagamba Kenyatta n'amusonga mu olwo and the owner of this voice is the one who killed Jeje Kariuki era mu kuziika Jeje Kariuki bakkiriza kiba kiyika yayogera n'aga nti tujja ku Jeje Kariuki bibakaweesi bali nobody biba bazannya buzanyi the real killers of Kaweesi the real killers of Kirumira the real killers of Gondi ono omwaluwa will be known Abiriga will be known when this government is out of power. Kigeza jebali ujja kubalaba nga babajje lumu lumba mukolera ne Gondi gwalaba ku jenani lumu lo yafa samulabako waliwo omusajja ng'omuyita Seruwo yali akola mu poliisi traffic abadde nawona gwe baleeta omukugu n'akola akabenje k'obusiru ne baleeta dokita naye n'akakasa President Museveni bwe yateekawo akakiiko kabannagenda akabuuliriza Seruwo was called the doctor who made the report was the pathologist yaliwo omulambo ne bagujjayo nga gujjudde malusu accident yatibwa butibwa. Yes, that's how the killers of Lumu are known in Africa. You are only arrested after the regime has changed because the killers are inside. Basika strings be balimba ne bakuba mawulire tusibira regime eno okukyuka ajja kukyuka. What I can predict, Museveni will hand over peacefully, but he will hand over to an NRM person. I'm not seeing these political parties solving their problems. By the way, mukulu Mirundi mwaka 1965 DP yali yamanyi ne katiro aba DP nkayana na kulwana Museveni oloza bwa kugamba kiki kigenda maaso Museveni bwaganti DP talimu Museveni ebeera nfu eyabeni kiwonuka yaddawa president kye yakola
yaddira ebintu ba DP bali balwanirira ne CP yali erwanirira nabiteeka mu NRM kati bano ne babula kye balwana bibiriwe bali balwanirira ekibiina kya DP kyali ky'abantu ba bulijjo nga DP ye mulwanirizi w'abantu ba bulijjo mazima na bwenkanya DP neje yali yiganyizibwa kabaka yekka mu Buganda olw'amazima gayo mazima era abadipi babagamba nti enkumbi eyo giraba simbo yaabo nti yajja kuba kabaka omuntu agamba ati nayogera enkumbi mu bantu enkumbi endala ogimanyi baga nti mukimanyi nti ekyo kyalo najja nankumbi kyali kyalo ky'abamalaaya abeewaniranga mu bbaala tinze najja nankumbi oga nti yokulima pamba so DP bagivumanga nti ezze kuziika Buganda enkumbi yaabwe eyo giraba ekikonde kyabwe kizze kuba kabaka kati as we speak today DP became kabaka yekka katikira agambye simanyi wasajja agambye wasajja yogera te mu kibiina kya DP nkubazambako simanyi kati yo DP yafa entalo zawe era mawo alwana nabo obwongo bwabwe kabaka yekka entalo zawe kasase gona ayita kubaka bwa parliament that's the end entalo zawe zolekera nnyo nga twolekera okulonda anti kakati bano ekizibu kye bayina tebayi planning these are not planners baagala Bobi Wine awambe DP abasajja abazimba DP sibeetegefu kankubulire omuntu omwavu okumujja mu bwavu omanyi nti kizibu n'obwongo okubujja kibeera kizibu kusoma akatabo ka Hamu ke yawandiika yagamba Hamu ti omugagga bwayavuwala yangu okuddawo okusinga omwavu ogaggawala kubanga life eri gyabaddemu emusika ategeera ensobi yo weyavudde kakati ekibiina kya DP kipulifaalinga kibeerewo okusinga okujja mu buyinza nga okujja mu buyinza kukisaanyaawo DP is fighting for self preservation kwebezaawo waliwo ekiseera omuntu lwaga nti kati zenkolawo zendya nga mu life yo you have remained with one thing to survive sijja kugula motoka sijja kuzimba sijja kukola ki yes kati DP waliwo n'ekibiina ekyo bakiyita wafudu party UPC bonna ka faction everywhere UPC UPC Arua UPC Masaka UPC Jinja UPC Bosenyi UPC where is it slogan yabula where is it mukomero gatumaliza oline kyo kiwagabye okwogerako nga twakatandika kijje kitya amakago wa president okubulwa ensimbi bukadde 5-9 nga zibiddwa aba UPDF mu stowa muterekebwa ensimbi z'omukulembeze ngo mukyala nakyo bwe babadde agamba agenda maaso baleeta sente ne basireka waawo mu State House bazireeta kiro ne bazibbamu ekiro naye babakwata why nti you don't know how State House operates nti labera mu State House nabayamba nnyo to cool the fire natulanga masene mbabuulira what do you get by saying nti amagye ga president gabbye sente it is true sente mwazirese ne muziteekamu ne bazibba abamawulire when the journalists come and ask me is it true that State House lost money nga nkugamba nti do you think let us assume that State House bagibbye sente olwo State House makuti abazateekaka mu lujja there must be a safe, a strong safe. 2, if you are saying that they stole money from State House, are you saying that the president can only be stolen? Naye nga nkimanyi sente bazibbye naye natulanga ne mbagamba what do you gain by revealing kyale bade mu parliament nakyobe naye bagoba bba ne bakola ki nakyobe bamujoze nnyo oyo omukazi Diana mubi nnyo yakubalukwago naye asasula Diana ajja kusasula Diana ajja kudduka kuba batandika na fitina naffe twagenda ofini tugenda mu nsozi tugenda ludda do you believe nti kwakasirise ne bamukuba ne bamusiba oyo kugundi akira nasiba mukomera nakulo yajja kudduka bwataliva wano bajja muttirawo. I'm telling you. Yes, I know the feeling. If you know the magama inside me, why do you believe abana bange bandifyinga openly? Nagenda mu people power ne iragayo. Mukazi wange nagenda mu DP. Ne kikuluma. Yes, family yange baatu no.
okusajja kali tekayinza kujja mu state house byembakoledde nolwiso natulawo zindu ekitereki kana kave kalagwe nako nekatulawo kannakalemu kava kalagwe ekalagwe balitwala kaveera kavu ekalagwe bekaliduka wantu kali bakawuni bajja kutwala kaveera kavu ekalagwe bajoganya abantu people are keeping quiet but if you know the volcano inside me nti nasali atayina mwana ne mumuba nikamuba uli gako nikamuuna byandala nikamuba ekino mamukulemerondi ako kayina abantu bana batutte ensimbi ne bakwatibwa lwaki tebazisesema anti nkubuulidde bazizze kubanga kadde 5 tusobola okuzimba amalwaliro mukwano gwange nakyobe mwanyinaze muyamba bali bagenda kumutta emirundi 3 miso nemuyamba ayere puti nakyo miso yemuyamba era bali bagenda mutta bwe bali kakati ziwati I can tell you nti under this prevailing situation if you see Nachobe telling the parliament Museveni amanyi ti abasirikale abasibe bakwata sente is one who forcing these people to vomit chenna kugambye ti Museveni amaze okuba mafia naji splitting into two mbagambye nti President Museveni abalokose ba mafia babadde bakozesa abawadde a mega deal ya billions of shillings abalokose abalokose nibamuwa obujulizi tibanafa abadde batukozesa wali bojo kufamu yo kati tayinza kufa ati omwana ajoze nsi program omukulembeze w'enkya bwetyo natujoka bwatwisamu obugayo ayina obugalubindi bwati bwatunulira abantu ngembwe kati ali kufamu ye kukumye tayinza kujjayo mutu nanzire wange nenzina ate kituusa balina kulinnya nyibatebaja kubeera abaana bataja kubeera kana kakuba abantu kayina kudduka nobugalubindi bwako South Africa mbabuulira Museveni akumafi najikawali ajimunzise era noli yakama mu Uganda bwentambula empomera nnyo kati ate namuwoomera nnyo bibuli wamwa bibesi Minister of Health yaganye okusinziira ku mubaka wa Kampala yabadde ina oyo serikali atege Muhammad Dayana wana predator Dayana tombuli bya mukazi ono wabulako tombuli uyu fake uyu bakozesa mukozesa Dayana byo kukumi bako bali kwagole bamujjawo bagamba nti kwaga abasabira nyemi kisa ne bakubali kwagole bakubaba Nachobe ne bamujjawo baba beseri mulya muliro kyokamba kino mulya muliro ekikolebwa okubanga political wing yoganga abantu mulya muliro political wing cases okuba political wing cases okuba kirimu kakati ulida has this woman answered the difference between Kenya and Uganda and Tanzania? We are using the same kit. Explain the difference in the prices. Ati sente zaffe zawukana neza Kenya kuki anti dola 3.2 tetunabuza currency ziri mu dola mwenyine kyobula bambaga nti muwagira ba mafia nzikisikola no because I'm more intelligent than them akati we twagala tulagiba mafia we bali kubanga bo babaye ne batugamba kyekyabe kyekino dola 3.2 mu Uganda Museveni bakamuguziza dola 6 dola 5 Diana atudde wali nono omukazi owakalaga atudde wali me to support you because it is a government police. I cannot offer my support to you don't know how you even have to steal money because the internet kuebiri. A thief must be highly intelligent. These are not thieves. These are not fellows. These are don't qualify to be thieves. I think omukazi abadde asibirwa n'emirimu gyakoze nenkugamba nti President Kenyatta abuulya mukulu munne amugamba nti gwewo how much do you take to treat a patient? Ekikigwandoza mu corruption singa batugenda mu maaso Kenyatta n'amugamba laba wuliriza weesuulira amazima mu program omukulembeze w'enkya ne Tamale Mironde wanooka ku ABS TV ekuumuza ebirowoozo oli lwakuna okuva ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 5 mutukutanyiza ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda nange Simaganda Farouk Sessars muzzukulu wa Katongole.